Omugole amaze okutuuka manya omwana eyazaliddwa amaze otuuka banange muwubire ku bantu kipepi laba kipepi bububu amina kakati ebya Katonda bibeera birungi ennaku zonna amina gye twongera okgenda mu maaso n'omulembe gukola ki simanya tereta baketi tumuyira amazzi agati wamasembere eno mukwano omugole omwana si mugole aha kuba olw'eggwanga wamma tumukoleko emikolo gye kuba olw'eggwanga happy birthday Amanangamba tatobye bulungi mwongeremu happy birthday dear Rosie happy birthday dear Rosie happy birthday dear Rosie happy birthday happy birthday happy birthday dear Rosie how old are you? How old are you, dear Rosie? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rosie. Rosie, mwana mutaza aliddwa olwaleero twebaza Mukama. Amina. Mukama amwongezaako simanyi myaka gye banage tobimbuuza era bwe mbuuziza nti how old are you dear Rose mulala nagamba ekyo kibuuke kireke omukazi yenna abeerako n'ebiyama mu ki kati omukazi yenna emyaka gy'agyemanyira ku muki wamma kibi bakyala bannange ne kansa akkiriza lwaki njogera emyaka gye kale ewatali kwonoona budde bwonna Rose wamma sembere eno jangu eno chimama chibubu bubu ewatali kwonoona budde bwonna eno keeki tetwaleese ya kutwalaka oba kusibako oba kutereka naye yaffe ekola ki kaakati Rose jangu munnange tusale keeki ate tugirye n'ekigambo eky'omwoyo nga bwe tugenda okukola ki okukirya amina tugenda kubala kituufu bambi kibebi
tugenda mubalira emirundi 5 then akole ki asale mu linnya erya Yesu. Kwata akambe bane metro bisembera bana iwe balo tubeereddewo oba mukuza wa mwana oba metro nyoba mwana mukuza mama mubatiisimu kale koleza wano then ane tutusale keki obudde obwa musumba bulaka nabo bunaatera otuuka tukikole nakyo kiveewo mu linnya erya Yesu. Wamma koleza emyaka gyo tugende mu maaso. Ndowooza alina enkola gye yabikozeemu. Obukanda obwo bwegya emyaka gye kati gw'omanyi oba oyongerako 0 oba oyongerako 2 naye nga bukanda obw'obulaba gye miki ane kyoyambangako mami mami bwentuuka ku 0 Lozinga okola ki? Lozinga akola ki? Aneti mama w'abatiisi muto musiikiriza muleke akwate akambe mu linnya erya Yesu. Gwe jangu okwate akazindaalo nze mbale kano omanyi kazannya abantu. Kale Rozi wanika waggulu 1 2 3 4 5 0. Nekanema sidda wano mwaka koze mukyalere wakiri sonoonawo shia kagaana katya kale katusale keeki tweyanziza tweyanzeege katusale keeki ekyo nakyo kive mu ki mu ddiiro ekyo nakyo kikole ki tusooke kugabula tusooke gaba birabo tusooke gabula tusooke gaba birabo jangu eno Lozi bakuwa ebirabo byo nga bwe tusala keeki bwe tumala ebirabo then tugabe keeki. Kwata ekirabo kya Lozi ow'ekibba aliwa naawe otuliisa happy birthday wamma kwata ekirabo ojja omuwe ng'omwagaliza emyaka emirungi nga toyina nnugu omugambe nkwagaliza emyaka emiki kwata kyonna ky'olina muwe ng'omwagaliza emyaka emirungi. Happy birthday to you.
mwebale bannange ebirabo byaitu. Abasala keeki bannange tweyanziza, abatuwadde ku birabo nammwe Mukama abawa omukisa. Mutukoze bulungi nnyo 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 nnyo. Twebaza Mukama ku lwekyo. Bambi webale tugabwe akyakaaba bambi sorry ani ayina katambala mama ombatisimo leta katambala kimo awulire banange ebyesanyu bikaabya amina kati awulira mirembe myerere akatambala kaliwa awulira essanyu yenna awulira ayagala kwogera naye asooka tuwa keeki. Metroni manya mama batisi awange kwata amalosi kwata oba atandikirewa atandikire eri bwati then ajenga yetodoola ekale kale bambi samba gawuni bino temuba kusamba gawuni gano mazaalibwa bambi mama batisimu twebaza Mukama. Kakati endala eriwa ekeke endala eriwa mukwano mukadde anti kati jangu godde saidi eno jangu boti kati kuno teekako ey'abaana nze njagala nnyo abaana abato kubanga ne Mukama agamba gwe maama gwe muzadde nakazadde kola ku by'abaana anti tukole ku by'abaana. Bannange keeki tebagiyoola nga mberenge. Nze bwe nali nakatandika okulya keeki banjigiriza bugado bubaabwa bubiri toolamu ate tonoonya ate obikula eriwe eriko icing sugar eriiso ne we litebera woosena. Amiina. Mwe bazadde kola ku baana kola ku baana abo njagala nnyo abaana genda okole ku baana. Omwana atali mu Sunday school mubuuke gwe twala eri mu Sunday school mujja yiga otuulako mu Sunday school. Twebaza Mukama. Abaana mwenna mugoberere anti wammwe wuuli agenda bakolako bulungi mu Sunday school mu linnya erya Yesu. Twebaza Mukama ku lwa keeki ate ne Mukama ekyo nakyakijjewo siwedde mu linnya erya Yesu. Amazzi goba owa Steven emyaka gye gyakunywa amazzi mutwalira amazzi twalire
omugole kibebi bebi anti Anita agenda okwata olusaniya lwa Loozi ajje yeebaze then ate tubeere nga tugenda mu kitundu ekirala. Amiina. Bino bijjeewo wamma. Twale n'ebino byonna bitwale byammwe, ebino byammwe mu linnya erya Yesu. Ffenna katusuubire tufunye keeki. Amiina. Wulira ekifuba ky'obuzadde bannange. Awula neeyagaliza. Kale bambi sisobola era kyembadde nzirako we pulogulamu ogiddukanyeemu. Bambi twebeebazizza, mwebale nnyo. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze ntambudde amakanisa mangi naye n'ekkanisa erina okwagala kungi nnyo. Amiina. Kati nammwe omupya nga lwe lunaku lw'olusoose ffe wano bwe tutyo bwe tukikola. Amiina. Waliwo ze nankuba akama nti kati ate emmere tugenda kugiriirawa. Tofaayo, gwe linda kuponi. Amiina. Nabbi bw'amala okulagula ekiddako kuba kulya mmere. Amiina. Tetujja kusobola kulya ate ekigambo kya Katonda nga tukkuse nnyo. Si bwe kiri mukulu Wilson. Akkiriza. Kale kampe ku bebi ayogereko then ate tudde ku kitundu ekiddako. Ebyo byonna bibyo gwomanyi, byonna bibyo buddebo. Yesu yeebazibwa abooluganda mwenna. Nze bamuyita Rose. Neebaza Mukama nannungi ye nnyabo, ndi mukazi muganda. Nze bamuyita Rose nannungi, ndi mukyala eddirengeye. Nga sinnaba kwogera kintu kyonna, leka nsooke nfukamire neebaze ku lw'aba partners. Abooluganda neebaza Mukama ku lwa kyaki yaffe, neebaza Mukama ku lwa musumba waffe omulungi. Musumba then nenzirako Musumba Filipo. Neebaza Mukama ku lw'abaweereza bonna, buli akola kyakola mu kifo kino. Bannange twebaza Mukama. Abakamera batubeereddewo from day one. Bo tebakoowangako, buli wawulira ekintu mpozi nga tobagambye. Yes. Neebaza abakakiiko bonna, buli omu mu kiti kye bannange. Sirina gwe nsosodde. Abasaabi baffe abalungi, bannange tubeebaza okutubeererawo. Twebaza ffenna okweyagala. Mukiwulira? Kyaki etaliimu kwagala bannange tesobola kuba bweti. Ffenna tweyagala, tetukiriza Mukama nti wano tewabeerawo mulabe wa munne. Ffenna tuli kimu. Yes, kati ku lw'aba partners bannange tukoze omulimu gwa Mukama era ffenna tukiriza nti kugenda mu maaso. Bannange buli atoola kyalina, mu buli kiti kyo oba mutwalo oba 1000 oba 10 zonna oba mitwalo 10 ogenda waggulu, gwe kyowulira ku mutima kyempaddeyo keeba esinga koyini oba ogiwaddeyo. Twebaza Mukama bambi ku lwammwe mwenna kubanga tetwali bwe tuti. Nga batulonda otuteeka kakiiko, nze najjanga mu counseling. By then nali nze nsula Kakiri. Kati muzeeyi yaŋŋambanga nnyo nti Rose, nsaba obeere ne mwoyo w'amagezi, nsaba Mukama akwe mwoyo w'amagezi. Kati mulinga ŋŋamba nzijiridde ebizibu byange bannange, naye nga sikyogera direct nga ndamala genda. Naye kati mukazi n'ebizibu byange, mukazi n'ebizibu byange. Kati nze ŋŋamba nfune mwoyo w'amagezi ki
naye nebaza mukama nti bwe batulonda tutambuza ekintu kya mukama n'amagezi, era bwe nali mu ofiisi nagamba nga bannange ngenda kikola ntyanze. Nebaza mukama nti nkola n'abasajja abo Wilson, nebaza ne mukulu Maaka ne muto wange oba mukulu wange Madamu Sherina, tebankaluubiridde abasajja abo bolansi bangu, naye nzikiriza mukama nti nze banyanguyira. Baagala nnyo emipiira kati tubeera mu ofiisi nga tukayana, mumala kuleeta maali y'abasajja nze okubata. Era nebaza mukama nti ngenda okuva mu kifo kino nze mwe muba mwagenze dda nenze nga ntoba n'abasajja abo basooke baleete maali y'abasajja then basooke bagende mu byabwe. Kyebaliza mukama era bakikola. Yensonga lwaki tuli bwe tuti. Kati nga tudda ku lunaku lwange, nze banzaala ennaku z'omwezi nga 5 Ogwokutaano, mama nga agamba nti yanzaala ku makya ssaawa 4. Yes. Kati mbadde nsaba mbayimbireyo akayimba kamu. Steven, tugende maazi. Mama wange tannaguŋŋamba naye wanaguŋŋamba era nja gubagamba. Yesu yeebazibwe. Naye nga mu byonna tusanyuka, twebaza Musumba Andrew Jengo bannange atubeereddewo. Tukkiriza nti mwana muto naye mukulu mu mwoyo. Buli muntu yenna kyayagala akifunya, ati si tetwali bwe tuti. Tetwali bwe tuti, ekyo nzikiriza mukama. Wonna we wali kye waafunye weebaliza mukama kozi wajja oli tetuli bwe tuti. Amen. Steven, tugende maaso. Mami wange twanangamba mwaka wana bakuŋŋamba nja kujja mu bitiibwa kubagamba ojjanga okutegeera n'abantu nja kubagamba. Abakyala kiri bulungi. Yes, omukyala alina okukuuma ebyama bye ng'omukyala. Amen. Wenanyoomebwa bwe nabuuzibwa nti aliva wa, alinzija mwene fuufu, awo weyantera omukisa we lwakeera, nga lwangera mukama teyateeka mu kiseeri, yakuteekawo we mugumira. Mazima lwakeera nalulagira nti lwangere, ebintu byakyuka, emimwa gy'abangi yagisirisa. Nga mbiriddeyo Katonda gwe mwambuza, n'olwaleero njagala ndaba alina kyagamba. Awo weyantera omukisa wakati w'ennyanja, awo mu masekkati g'embuyaga, yeweewo
Samaliya gwasinga